panda gali yazzeemu kyagezaako bagamba olina kuba ku bugere tambuza video gamba abantu tulina kuba ku bugere bino si bya banno wa mutwe bokka bino nawe walaba video basobola okukwata kuba kyali bakwata ng'olya justice pakati bamalawo bumazi bavubuka babatandise bateka mu fiya naye nga tefiya gye bataddemu batwalira ddala tetumanyi oba balidda tetumanyi bagenda kutta oba bagenda basaddaaka ekiriwo abavubuka baffe batandise obbayoola ate babayoolera ddala ekitebe kikala bulina kubatwala omwana kino kitegeeza ki oyinza okuba toli ku kitebe ne tekinikali panda gali yazzeemu video zaffe zo zandibadde zigenda vairo poza bwebwenze zandibadde zigenda vairo ku TikTok okusinga bino tubeeramu ebyamasanyu kuba bino kano ka video bw'okwongerayo kategeeza oli n'oli omusajja bamulemesezza omusajja bamutya omusajja batandise omwambululako abantu be they have stripped him off his security and his friends gw'oli muvubuka obeereyo just oyambala kakofiira oli weni yupi oli wankyukakyuka kakasa leero ezo post bwebweni zateeka oyinza zinyooma leero naali mukulaga you might be the next one ne tukendeze ku muwendo guno ogw'okubeera nga abantu bawambibwa tutya nga buli omu yeebeereramu be somebody's keeper your friend is keeper mulabule beera nga mubeera bwe bukola networking nga munno olaba jwa gyali totambula nnyo kiro bya kiyaaye bw'oba omanyi oli activist ng'oli eyo activist yenna okola bu video buno bwe tukola olina okumanya don't trust anyone tolyalya nnyo mmere bw'osanze nabadde ndi wanendaba embaga y'agashumba waliwo omusajja ono yagenzeyo father simanyi father ono omusajja omukatuliki father ekyatunda father oyo kubeera nti yali alemera ku nsonga actually y'omu ku bafather abakatuliki abaavaayo ensi neyebaagala nga balemedde ku nsonga ssemasonga era n'ensonga zeyayogera nga abantu nga bamwagala bagamba yi munnaddiini father ono olaba bambi ayogera ku bimuluma ate nga bafather abasinga badde basirise ne baagala father oyo naye father Eva kati abeera nnyo ku mikolo gwe bayita ku mikolo yava ku kigambo kya Katonda abasajja abamuyita gwe father video eno mbadde nsaba ekutuukeko yabadde ku mbaga y'agashumba oli ku mbaga y'agashumba nga oli mu crowd ya Balamu oli mu crowd y'ono pastor Bujingo oli mu crowd y'abasajja bewaddemu ono simanyi gundi wa Kampala University abasajja ba Museveni Kungwe ate osiiba mu kkanisa ng'osiiba oyogera ensonga ssemasonga naawe oyagala tuka byamaziga bwana okuira neyo obutwa obadde kineyo ogabatukanira mu mpombo bukatene kuzembwa kuwa simanyi milioni 2 nojani wefula MC mewewa kasente sebo okagala muzeyi ne tukujjukiza nde kyatsinga okwagaza abantu oli ogera ebintu ebyali biruma abantu nga gwe faza zemusajja mukatuli kinange manyi abadde awasiza ne mukatuliki ni fazo ino okwebereramu nkulaba oli akeki osiiba oli mu mpombo bajja kuwa obutwa bamaseeka bonna basinze babasibo osinze osiibe olaba naye bagala bakututwale kati ebintu ebimuyambe ku bwebwe ino okubeera nga namwe mutikula omusaalaba agenda kuyamba atya nga gwe father gwe yayagaza abantu ensi nti mu bukatuliki mulimu father ayogera ensonga ssemasonga ate osiiba oli mu nsaniya otambula oyagala nsaniya wane wano bakuyita ku pati neraba abasajja bewabaddemu father osiiba ovumu obukulembeze bwa Museveni osiiba mu kkanisa abasajja bawadde otuddemu abakuwaddeko ekibe Balamu abakuwaddeko ekibe babadde mu bavandimwe be basimanyi ba pastor Bujingo wabadde mu basajja ngono okumanyi gundi wa Kampala University ne muganda wange oyagala tukola ki so baganda bange nfundikira video eno ngamba buli wolaba Bobi Wine nga retweetinze buli wolaba Bobi Wine nga joka extra tiko nya oba akajje ku Twitter ng'oba omutamivu alina kyayagezaako okwogera alina ensonga kyakateekawo peji yandibadde akyekako basuubi mukazi we baani alina ensonga kyakikola eno gye ssaawa buli omu abeere ng'asobola okukuuma munne kola gwokola nange nkole gwenkola tusobola okusaagirira ku YouTube kuno video ne muzisebeera nga zibasanyusa ne video wese mbaga zisonera viewership y'amaanyi ntya nange ngamba abantu mwagala ki zino video zandibadde zimwazibunyabunya dda wonna bwe nagenda kujja kubagamba panda gali yakomyewo kwata link ngeno wobo gisanzo kyalinga just link ku social media zo Facebook kyenga kyalinga just link otagingemu abantu bagambe penge si yagambe ekituufu kiri ndi panda gali yazze kuba omuntu yaba bamutwala munamba plate emotoka nga sindi gestalinge bamunona wakaawe neza tale bamutwala gwosubira kye kiddako banafuya kati struggle bakuteba bodyguard b'omukulembeze baffe bona batute bapamazeewo baze kuba blogger basobola okubeera nga boogera ensonga ssemasonga nabo babatutti naye tugenda kumala wano eddakiika si nyingi lwakuba leero Friday mbadde sinza kutabeerawo singa tebadde Friday mbadde nja kuluskipinga singa lubadde mu nnaku zange ziri endala naye olwokuba lwammwe mbadde nina obeerawo nina ebintu nadde tegesa ebintu bingi nnyo bye nabadde mpiseemu sigenda bigendamu tulina budde bwa masimu bwokka kuba nina okuvaako before ssaawa 6:30 kuba leero ngenda simbula obudde bukyali tulina enkyukakyuka olwaleero lwokka mu
emirimu kati nina okuvaako before saawa 6:30 kati obudde obusinga bwammwe mbadde nina ebintu bingi olwaleero mbadde nina UPDF era njagala okutumirako aba UPDF mwena njagala okutumirako Air Defense Entebbe njagala okutumirako Air Force Nakasongola Air Force Masindi njagala okutumirako UPDF waliwo bingi ebitambula mu ggwanga Uganda muffe ba civilian ebyaba civilians bye bivaayo nti bakwata Edimutwe ne tumanya ne tukuba enduulu bakwata Kirewu ne tukuba enduulu bakutenuwa mutwe gula akawungezi in fact nabadde nakamala okwogera naye mu sawa ng'emu nagenza okuddamu okebera nga bangamba nga ndaba nti bamututte nabadde njogedde naye waliwo ensonga zitwabadde twogeddeko naye nagenza okuddamu owulira nti no bamututte so ife ba civilian nino tusobola okwerwanako leero mbadde mbaleetedde ekiri mu UPDF era waliwo aba UPDF abansabye mbayise mu kadirisa bagende ow'omukulembeze boogere naye mbayise mu mulyango guli gw'entero oyitamu era ndabakakasiza nti ngenda bayisa ngenda kukola kyonna ebisoboka mbayiseewo bayingireyo ekiri mu UPDF ekiri mu magye amagye bakaaba bagamba bannayuganda mutununule bannayuganda tukaaba tugamba amagye mutununule nabagambye kati mumanye ekiriwo mujje mugatte olutindo olwo era ensonga lwaki ntumidde nnyo Air Defense ne Air Force waliwo ekinyusaawo ekyamaanyi okuva ku top paka wansi eggulo natuta obudde Katonda yanyambye eggulo kuba wabaddewo ebitambula nagamba bwe mbasiboogerako wabaawo ekintu ekitambula nasobodde okufuna kyeneewuunyiza nayogeddeko ne lieutenant yabadde ali mu kifo kimu ne captain ne major ng'ennaku eri kuba lyebayonka obutaaba bano abeena aba land forces aba infantry ng'ennaku eri kuba lyeyonka obutaaba era twagenza okumalirizawo ndowooza n'abawaddeyo olw'emitwalo ng'ebiri ebiri abantu 3,600 tamaamu bazitwalidde ku ssimu jamba afande jamba mitwalo 2 basiba aba UPDF eyo koti masho gyolaba eyo babadde balina enkola dduli ebadde nnomo nga bwe bakuvunaana ekibonerezo bwe kiba kiri wansi wa mwaka okolera ku kota gadi oba ne bakuba ku kota gadi noyimirira mu musano ogwo gwa kota gadi oba ne bakukyusa obudde n'okola ekiro oba n'osawa compound ya barracks yonna ebingundi ebintu bwe bityo naye kati akasonga katini nnyo bakusindika mu prison then n'ekibonerezo ekijjirako dismissal without disgrace bagoba aba UPDF nga bwe nabagamba nti bagenda kugoba aba indigenous Ugandans bagenda bajjamu abamu babatwala Congo Sudani gye bawugulalizeeyo eyo gye bafiira okufa obufi abalala kubagulako kisango kukusiba kukugoba nga tebakusasulidde tebakoze eki bakusindika mu prison mwaka gumu 2 kitundu ekiri mu UPDF tebalina nawe bayita kwewozaako oba kwerwanako ekiri mu UPDF kyembadde mbaleetedde olwaleero era nabadde nkakasiza UPDF ekira kyemba kakasaba nanga aba UPDF kuba nabadde n'aba land forces nembera n'aba Air Force Air Defense bagala okutuukirira omukulembeze mbakakasa njabba tuusewo omukulembeze weewaawo njabba tuusewo omukulembeze so n'okukwatibwa kwa Nuuwa Mutwe nakwo ku kyekimu ku kyatukubya enkyukwe nabagamba Mpuuga ne Mayiga ensonga ze bawa Museveni ze baabalaze zino nakibagamba nkiddamu jukira nagambye buli awali ghetto nga waliyo gym waliyo bakanyama bonna we bakuŋŋaanira waliwo boxing club waliwo gym waliwo biki ebyo bonna baba registerinze under Damulira babawo omusimbi mungi nnyo ba box eyo okubawugula zo bajja ku nkyukakyuka kati baddire essako ya president yonna defense yonna bagitwale security yonna bakwata omu juzi mbadde nakabagamba ennaku nga mmeka ne mbagamba Nuuwa Mutwe Mbogo waliwo n'omwana ono omukiga yani Nuuwa Mutwe Mbogo Jamshid Kavuma Albert is it Albert bonna awo mbadde nakabamensioninga awo nga balina okukwatibwa bagala bajja ku defense ya president yonna security yonna bagitwala okutasigala n'omu naye nga ne ku nsulo gye yandijje mu ghetto okuleeta bonna bamaze obbagula obatwala okubajja ku nkyukakyuka president asigale bwati naye nkukakasa eno revolution ya ddala eteekwa okuggwa so mbadde nina bingi nnyonnyo ebyokwogera nnyo
nnyo naye UPDF ne SFC I mean UPDF Air Defense Air Force n'abalala mwena nkimanyi leero mubaddeko okuwulira ensonga zammwe naye olwaliro olunaku lwa bannayuganda nja kuba mbakolako enkya kuba nina obudde butono bwa bannayuganda kukuba masimu balina obuzito ku mitima gyabwe nabagamba twewole ku mulembe guli oguli wansi Museveni bwe yajja ng'abuliddwa ng'awulira obwetaavu yeewola ku mulembe ogwali wansi we n'abaleeta n'abateeka mu lutalo ne bamulwanira olutalo ne balumalako nabagamba tunone omulembe guno twewole ku mulembe gwa wansi tuleete abaana baffe nembagamba tukwase ejjaamu mu Uganda Metropolitan Kampala Metropolitan tukunga abantu NUP ino obusobozi obukunga miliyoni z'abantu 2 mu lunaku lumu babbiri bweba tesobola kikola si political party NUP bweba tesobola kumobilizinga miliyoni 2 ez'abantu nga muwakiso mwokka musulamu abantu miliyoni 15 muwakiso mwokka musulamu abantu miliyoni 15 miliyoni 15 eziri muwakiso NUP bweba tesobola kumobilizingawo miliyoni emu mukono ne Kampala n'empigi nga tesobola kumobilizingawo miliyoni emu mu lunaku lumu oba 2 then si mass party si political party so tujja kumaliriza nga tukoze ekyo tujja kwewola abaana baffe tubalete kuba kati abaana baba abali mu makomera be babonaabona kyamagezi nnyo okubaleeta mu lutalo muno mu UPDF mbakakasa ngenda kugatta ekiyumba ekyo ngenda kigatta kino tukigatte ku kino muteeko genda okulaba omukulembeze olunaku lwonna essaawa yonna oba mu Uganda oba bweru wa ggwanga mujja genda mu musinkane mubeere bagumu kale enamba yaffe eri +974 33 93 96 39 egundi eri open ku ssaawa 6 n'eddakiika 20 tuba tuggalawo tutalase ku ddakiika 14 kitegeeza ku 14 6 14 tuba tumaliriza tusabe then tugende mu birala wanji Sumba tuwebaza suzotya sebo jendi nyabo oli otya eyo bulungi tukwebaza emirimu gy'okola amina n'okubeera otuwaniridde ebbanga lino lyonna kumpi kisanja kiramba nga otugumya nakyo tukikwebaliza okulaba nga tutuuse we tuli kati kakati sebo nkubye essimu kuteesaako olwaleero kubanga ndudde okuyitamuko naye nga tukoye ejjogo lya Muhoozi ne kitaawe Museveni tukoye bannayuganda tukoye naye wamu n'ekyo okaaba tekigenda kutumala leero ne bawamba ne tutreatinga ne tusaayo posti free gundi without action tewali kyekigenda tutaasa kubanga nabo kye balinze kulaba kiki kye tugenda okukola naye buli lwe tutabaako kye tukola ne tuwoza free gundi nga wayitawo wiiki nga banona omulala nga wayitawo wiiki nga banona omulala tunalaba batumalawo bannayuganda bannange buli muzadde maama taata ng'olina omwana wo ng'oli munnankyukakyuka olaba n'obwana obutoba buwamba kati ku makubo kana akavaine kadduka people power ogenda okuwulira nga bagamba maama waako bamubye emiggo mizibu lwaki ogamba abaana ebya people power lwaki omwana omukulizamu eyembe omwana mubuulire nti president ye Museveni so si bya people power owulidde embeera gye tugendamu mu ggwanga mbeera mbi mbeera y'akazigizigi abantu b'emasaka mumanyi mpuuga gy'abeera mumanyi gy'anywera omwenge mumanyi ekkanisa z'asabiramu waliwo ne RCC oyo w'emasaka omusajja omusiraamu Haji bannanga abantu abo mmwe bennyini bannansi mwe mulina obbeekolerako kuba bantu nga mmwe ate bo tebajja balumirirwa naye mukoleyo ekyentiisa nabo mubakoleko lwe bajja okutegeera nti ne betubonereza bantu nga ffe naye watali ekyo pasita nkubuulira tujja kukaaba tukaabe paka lwe tunennyula wamu n'ekyo nga tetulina kye tugenda kukyusa kati olwaleero tulabye Muhoozi ataddeyo tweet n'agamba nti ebyo byakola tebimuyigula ttama saawa yonna Kabobi akanona owulidde very soon kakati bw'aba nga amaze okubalaalika jo yatugamba ayagala kutwala Babi kati olwaleero atwitinze n'agamba ayagala kunona Kabobi very soon kiki kye tuzaako kubanga kyova olaba nga atwala bano bonna ba bodyguard ayagala era kulumba Bobi yessaako gy'asigazzaawo agamba singa mmala omuggyako bano bonna nga talina amutaasa nja kulumba kiro mu matumbi ng'abantu bonna beebase bagenda okkeera ku makya nga bagamba Kabobi baakaliddewo kabi kasinge nga batuddiza ebitali birungi bannayuganda tusituke twerwaneko
naye kitali ekyo tujja kwogera tukoowe tusirike batufuge tufuuke basireevu tufuuke abaddu baabwe kwegamba olwedde bye tuli byonna onoonya nekyoyogera nekikubula pasita naye nga nze omulamu wangu gamba bannamasaka abantu bannamasaka abantu b'e Kasanje mumanyi ew'Amayega abantu b'e Lwengo mumanyi ew'Ampuuga ne Kagabo abantu b'e Masaka RCC mumanyi mutuyambeko naye tufa pasita beera bulungi n'abateesa bala batandikirawo kale nnyo bebale kuteesa halo pasita mukama ebazibwe nnyo gyebaleko sebo kale nnyabo nawe gye kakati pasita nsaba okumentinga ku nsonga eyaba parliamentarians ne LOP kubanga twasaroli simanyi oba wasobola okubanga omufuna ne mwogerezeganya naye ba LOP ne ba MPs baffe batubitrayinga dda era ne tukkiriziganya pasita titukunga abantu balumbe ba member of parliament bonna oba ba NRM oba ba opposition ekigenda mu maaso si kya muntu wa opposition wabula kya munnayuganda luno olutalo luli wakati w'abannayuganda n'abanyarwanda egrupu y'abanyarwanda abaagala okuba nti batekinga over Uganda era ne tukkiriziganya ne tugamba nti tugenda kukunga bantu ku ssawa ya kakati kukunga bantu kubanga ba member of parliament sente z'abaziba emimwa si bwe twayogera luli pasita naye ekyewuunyisa nti era tukyayogera nsonga ze zimu tunaakoma ddi okwogera nga tetu-implementinga bye twogera kwegamba tufuuse embweboggola ekyo bwe tukivaako luli nakubuuza pasita ensonga n'ebiteeso by'oleeta byo bikola ddi biriwo okwogerwa ne tubeera excited oba munda mu ffenno tubanga abaddiziddwamu amaanyi ate ne kirekebwawo ne kikomaawo ebyo ebimotoka by'olina bimala twayogera emiti ne tugamba tufune abantu ku ground basaveyinga enguudo ennene mu Kampala tulabe enguudo ennene mu Kampala ziriko emiti eminene giri mu bifo ki points ezo tuziteeke wabbali tumale okubanga tubeera eri mu makolero ga waaka tunoonye abantu abagenda okuba nti batutemera emiti mu kiro mu ttumbi ebyo byonna twabyogera byonna byakomaawo kubanga emiti egyo bwe tuba tumaze ogifuna enguudo eziriko emiti eminene ne tuteekako ebimotoka by'olina pasita we are good to go kati kambabuulire pasita bwe banakwata maama babi ne bamuwamba ne bagenda ne bamukololako ebikolobero kinaaba kikyatukolera amakulu ki ebintu bino bye twogera nti gundi bagenda muwamba era enkya ne bajja ne bamuwamba ne gundi bagenda muwamba ne gundi ne bamukima ne bamutwala tufunamu ki tufunamu kwennyamira nze ne postire era yogera ku Edi Muto yannemye ne Saara yannemye nagambye mukama kati mukama nsabe Saara ki ng'ebintu bino bizze byogerwa ne obyogera era ne bibaawo ne tutunula and life goes on as normal. Nothing is normal in Uganda. Nolina kyogera everything is abnormal. Bwe babanga abantu balemeddwa okujja okweyiwa ku nguudo then ebiteeso by'oyogera tubeeko kye tukola ekirala n'abantu bennyini tubakunge bagende balumbe ba MPs baabwe regardless oba wa NUP wa opposition oba wa NRM kubanga embeera gye tulimu ku ssawa ya leero tekikyaliko nayogera luli ne nkugamba mukazi gwe baakubanga atambuza emmere yali wa NRM yali wa NUP yali waki omukazi eriyo yafiirwa omwana ng'akaaba omwana wange namugaana ebyobufuzi yaliko ebyobufuzi byalimu kakati abannayuganda tulina kubanga tuzuukuka nga twefe kennyini tweteekamu omwoyo pasita bw'oba walumbiddwa ekiro teweerwanako eriyo ku muntu munnayuganda ateerwanako ku ssaawa eno tulina kugamba bannayuganda nti tuli mu mbeera ey'okuba nti tulumbiddwa tuyimuke twerwaneko tuve mu comfort zone tuzuukuke twerwaneko oba tutya toyanziza nnyo byebyo pasita hello kakati aba abakyo tuvuga supiidi abamu tukusubwa n'okusubwa tugenda okujjukira nga wakitadde edda naye kama nga waali obw'obuyinza tujja genderayo mpola kyonna kikiri kijja ku kakati munanga amagezi otuwadde mangi buli kimu okituwadde ne kigaana
ababaka bafa ba parliament ne basalawo batuliemu olukwe oluddo batuliddemu olukwe lwawedde toyinza kuŋŋamba nti leader of opposition Joel Ssenyonyi tawuliriza bigambo bye tuwogera wano ku ASP tekisoboka toyinza kuŋŋamba nti abantu abo bakubira n'amasimu tuyinza kuŋŋamba nti abantu abo ddala kituufu tebamanyi toyinza kuŋŋamba nti bamemba ba parliament bonna wallahi ya Mungu tebamanyi kiki kye tuteesa wano pozi nga baagala kugamba nti fe abateeseza wano ku ASP tumala biseera byaffe era bye twogera bwe baba nga tebakiwulira bo balina kibba kitubuulire bazzaako ki tebatubulira ki kyebazaako tebatubulira kigenda mu maaso wabula kye bakola ekyamaanyi kwe kutambula ne badda mu palamenti ne bakayana n'ayita amongo bwe babadde bayisa wano ssente ze bayisiza empitirivu nze nakutte ne ku mutwe kuba mbeerako nga mbalaba n'omukazi n'asoma mbonne ayi omanyi embuzi ezikaaba bw'abakkiriza bagambye ayi neŋŋamba kati kino tuli ku kimuka Katonda eri yadde omubaka wa palamenti ayimirira okuwakanyako oba okubuuza oba okukola ki bonna bagamba bugambi ayi eyo nno bwe nvaayo pasita nina ekiteeso bakazi mmwe abakazi mumaze ebbanga nga mulwanagana n'abasajja nga mulwanagana ne bakazi bannammwe ne mubayiira asidi mutuyambe mutulagirire gye mwagulanga asidi oba nga wafunanga amagezi agayimirira n'ogenda ogula asidi n'omuyiira mukazi munno oba n'omuyiira omusajja mutuyambe mutulagirire gye mwagulanga asidi tugule asidi tusobole omuyiira ababaka ba palamenti mu maaso tugule asidi tusobole omuyiira omusirikale yenna agenda okutweŋŋanga kubanga ekya petroli kirabika kyagaana ng'obudde bw'okukoleza petroli bugenda kuba buzibu nsaba buli yenna amanyi asidi waali atuyambe atuwe endagiriro asidi bamutunda ku Kupa Complex genda mu Kupa Complex oyingire mu ndaawo yabuuza batunda asidi amaduuka ga asidi gali mu Kupa tweyanziza nnyo tweyanzige kuba kati option gye tusigazza njagala nsinkane memba wa parliament omu muteeka asidi mu biise bye bw'aliddamu okulaba mpulira nga ne Uganda empya saagala bagirabeko pasita n'akasembayo buli awulira nti wawasa Omunyarwanda bulungi nnyo nga wamulemeramu toyina mwana ekisooka bw'oba olina abaana bana kuliko omu n'okulusa okuba nga toyinaako kola ekintu kimu tambula oviire omukazi kuba bw'otamuviira agenda kutta ddala mu abalinamu kasente ng'owulira olinamu kasente oba wazimba akayumba bazitabeera bulungi by the way nerabidde okubagamba omuwala lindamu katono berako wangisebo sebo nawe je bale sebo kyale bale tuweereza munnaye nga waliwo kerere basi tekendedde sina kyakola ate leero ndudde okuyitamu kwasa amatu era ekyalimu genda maaso tuwulire akati pasita nsonga yange nange ngenda teesa ku babaka ba palamenti abo ababaka ba palamenti abo tulina ekizibu pasita ababaka abo balina entuulira gye batuliddemu struggle nti bannayuganda bwe tugezaako ne tugamba nti tusituke pasita tusobola okusituka nga abannayuganda kuba tukooye naye abannayuganda buli bwe bagezaako ne bagamba nti kale tusituke ababaka nga bavayo batugamba abakulembeze baffe nga batugamba teri revolution etabeerako liida ate baliida baffe tebatulidinga mu kkubo ttuufu ffe twagala nga abannayuganda bwe tuvayo tweridinge nti teri revolution etabeerako liida pasita tubeeraawo ne tusoberwa ffe emirundi mingi tusituse nga bo tebali emirundi mingi tusiri era waliwo omukyala yakubako essimu ku Friday ewedde n'agamba pasita wetunaba twetegereza nnyo ate kyekintu nakiraba NUP erina ensaanyaawo gyeri mu kusaanyaawo people power ate nga kyekituufu nti ogenda n'otunya demonstration ezaabangawo emabega eri 221 paka kati ng'essaawa zino tewakyali kati tusigala tubuuza kunga ekunga kutuleetera abantu kwesimbawo mu bifo oba kunga ekunga bantu kujjako Museveni obwo bwe buzibu bwe tulina pasita ekyalenyi gye tukyalina nti ababaka baffe bennyini aba NUP batutuulira ffe nga bannansi abalina okwerwanako okujjamu obwo obusibe bwe tulimu pasita ensonga ey'okubiri
Hello pastor. Yes sebo. Ensonga ey'okubiri njagala kugumya abafuutu soja bonna mu mbeera gye tulimu y'Abaganda baffe okuwambibwa okubuzibwawo n'ekyo nsuubira si kipya tuba tukisuubira okuwamba nuwa mutwe si kipya gyali okuba nti yabadde asuubira okuwambibwa banaye tuve mu kukaaba yenna fuutu soja ali eyo ng'akimanya atya okuttibwa atya okuwambibwa atya okusibibwa ekkubo lyali mu kyangu kuba waliwo abantu abalowooza nti NUP tugenda kulwanyisa Museveni ye Museveni tagenda tulwanyisa Museveni yenwana gy'alina okulwana kuba gy'asigazza alina kututta kutusiba na kutuwamba na kutulugunya kati bannayuganda balinga abagamba nti ffe tulwanyise Museveni nga ye talwana kutulwanyisa sikasiru wabula tulina kusitukira wamu ne twerwanako si kubeera nga tukaaba nze pasito okukeera ku makya ne bambuzaawo si mawulire kati banaye nkubiriza bannayuganda ffenna tuve mu bintu by'okukaaba ebituuka ku Edi Mutwe yali abisuubira Nuwa Mutwe yali abisuubira tusituke tubalwanirire bave gye bali so si kukaaba ababaka baffe essaawa si ya action tukooye okwogera ebigambo byogeddwa tubyogedde biweddeyo Tweyanziza sawa. Kale pastor neyanziza nnyo n'abalala bateesa. Hello. Wanje. Kama kuyirazire pastor. Amina. Bannange kyange ekirowoozo Naye yongeramu ku maanyi amaanyi matono. Oyogera nga atalina maanyi. Nti ekyange ekirowoozo. Olwo oyongeddemu. Mpeddemu. Genda maaso. Ekyange ekirowoozo kigenda eri bafuutu soja. Bafuutu soja abali mu Uganda bakitegeere nti luno olutalo basitudde olutalo olw'okukwata buli fuutu soja yenna gy'ali. Bwe banaava ku abo be tulaba mu kamera ate n'abaana abalala bangi abatamanyikiddwa era nabo bawambibwa. Nze kyembadde njagala obbasaba bafuutu soja beekolemu omulimu nabo beekwatekwate nabo balumbe amaka gaba MPs oba wa NUP oba wa NRM oba waki nabo babakolemu omulimu. Naye bwe tunaabeera awo simanyi tukaaba simanyi tu free gundi nze nange ebyokugamba nti simanyi free gundi bannange tubikooye. N'ekirala nze bannange ba MP ba NUP ekyamazima tebalina mulamwa gwe baliko. Tebalina mulamwa yadde bali awo okutudongowaza okutufuulinga. Naye ebyokuddawo simanyi bagenze mu parliament simanyi bayogedde oluzungu simanyi beekalakasiza ddi lwe baali basuuziza Museveni ku lw'okwogera oluzungu baali bamusuuzizayo ekintu kyonna. Bwe baba nga tebajja kuwuliriza bye tubagamba batubuulire boli ebyabwe bye biriwa batugambe nti nno kino nedda tekijja kukolebwa bwe kiti tukikole bwe tuti naye biri eyo bisirise busirisi tewali ne byekinyega. Abaana babakwata abaana babamala byonna bye bakola bali ku mission ya kukwata president waffe. Naye abantu oba simanyi oba bannayuganda bakiraba kati n'abo abatambuza simanyi protest vote bwe banaamala okukwata omukulembeze babo bali mu kutambuza kiteeka kya court martial bwe banaamala omusiba bajja kutambuza be protest vote ku ballot kujja kubeerako wano. Tuve mu byokugamba simanyi 226 simanyi tuleese gundi simanyi omuntu agenda n'agamba simanyi tutambuza protest vote kwekalakaasa kalulu kaffe tukabanje ate omuntu n'ajja n'akugamba bwe tunaateeka mu parliament bwe tunaateekayo gundi SG ajja kusobola okuzoganya ne Waiswa Mufumbiro ate nga bakugambye nti tugenda mu kalulu Museveni tujja kumujjako ate banagenda kwekalakasa mu gavumenti ya president waffe gavumenti yaabwe. Nze abantu bakusobera abantu tubagamba twekunge byonna bye tuteeseteese kwegamba ne mu kisanja ekijja tugenda kubeera mu opposition siriiko mu kuzoganya omuntu agenda nakuwa ebintu byayogera ate yennyini ne yeekontana mbusimanyi batambuza protest vote nze bannange ebyo ebintu byatanu Lubongo ya ne Waiswa mu parliament kuzoganya ne Waiswa mbu bagende bazoganye tufudde bannaye ate ekyo mbadde sikirabanga sikiwuliranga
ekyo bwebeto bwe babyogera abantu mubagamba banange muve mu kubyokukunga simanyi tugenda mu kalulu tukunga abantu saawa zino bye tuteeseteese obikola 2026 tubikole kati president tajjakwa Lubongo ya wayisa bagenda kukola ki bagenda kuzoganya ye president tajja kuva eri atugambe nti bannange sawa yakwocha mayumba ekyo tajja kuyimirira ku kamera kibagambe naye era tajja kibagaana lwaki abantu beefuula nnyo abatategeera ebintu abantu ne muboogerera ne mwogera obwo MP tebukyayina makulu busaana na kwocha kati Lubongo ya ne wayiswa bwemba mwagala genda musooke mukunga abantu okwiyiwa kukubolera mugenda kuzoganya ekyo kyekituufu ekyokukola naye simanyi mbu tujja kuzoganya simanyi wayiswa bwaneegata gundi kulopu simanyi Lubongo ya bwaneegata kuzake simanyi bajja kukola omulimu mulungi simanyi tutaddeyo ne kansona lukola byebiki ebifo nga tulimu ebyo abaana baffe bawambibwa tebabawamba nti no babasibye busi naye babakolako ebikolobero bangambye Eddie Muto yasanyala emikono gyonna Eddie Muto yasanyala emikono gyonna takyagiwulira ku mubiri gwe takyagiwulira kati n'omulala bwe batyo takyagiwulira agiraba bulabi bwati naye tagiwulira taso agusitula bwati oba bwati kuwulira abaana babalawa tebakyayina maka tebakyayina future kati emikono negifa kati abo abaana tubalinze 2026 Comrade Nava Uganda sijitegeera ky'ekyamazima Uganda sijitegeera naye bafutu soja tuli bangi bafutu soja twekolemu omulimu tuve ku bya bisimanyi bya protest vote zaabwe ezo ffe tukole kye tuteekeddwa okukola president tajja kitugaana twerwaneko tweyanzize nyabo kale se Comrade Navas kube simu wano we ku birowoozo byo Hello wanji mje baliko pansa kale sebo nawe je baliko sebo kati lero mfunye network elisede yagwa we Kenya enzo we Kenya baba kalina network we Kenya kati wabo ina network agenda mu maaso kange ndio maaso naye mbade njalo kwogera keli bana manje muda kika 3 ku 2 Nsobola bayisa mu file sebo osokola ki nsobola bayisa mu message mu Swahili jisewo kale basta ningependa sana kusalamia wote wanajeshi wa Uganda wote ambao wanalinda wananchi wa Uganda lakini mimi leo nimeleta ujumbe huu kueleza kwamba tunajua tunaongozwa na dikteta mwanzo si mwananchi. Sasa kitu yenye tunaomba ni tuungane mkono wananchi, hata kama wameamka kuandamana, wanajeshi, walinzi wa nchi, naomba tu msikuwe na hiyo tabia sijui mnafuata sheria ya Museveni kwanza kupiga wananchi viboko nini. Kumbuka huyo ni dikteta na mtoto wake bado tu ni mlevi na anataka tu kuwekelea. Sasa mimi naomba kama wewe unajua wewe ni PDF ama SFC lakini wewe ni mwananchi, ninyi wote kumbuka bei ambayo mnanunua ya sabuni, hata sisi ni bei moja tu tunanunua ya sabuni. Ikiwa hata ni bei ya sukari ni bei moja tu hata sisi tunanunua. Pesa yenye mnatoa kununua kitu ni hata ni same tu na sisi wananchi. Bei inafanana. Kitu yenye tunaomba tu ni tushikane mkono pamoja tuwezeshe kuuza huyu jamaa. Yeye amejaribu sana kuwekelea watu hata mpaka ID zetu zimekuwa invalid, yani hatuwezi enda kuvote. Unaona? Sasa kitu yenye tunataka ni protest vote, mkuwe pamoja na wananchi ili Uganda chukue nini? Moja. Tusaidiane kama wananchi. Ni hiyo ndio naomba ni wanajeshi wote. Alafu necha la pasta Jemate njana mbadi njana ndabuleka akasaja kali awo isani Uganda akagala okusala ku bululu bwa Bobi Wine. Eno message obena akatukako. Kasajja ki? Ano kananda anti jungira bulembe tanjagala obisi zaawo. Network enebera ensungwa. Oyine dakiika emu yokka kati. Nandala Kale ne yanziza nnyo pasta. Nandala mugambe na ndeka kamukamu. Kale. Alise savende hero manandi. Nandala. Sekwalo beleta olumwana omusaba. Naye alinge walole mu byese hohola amukunya politics ende ku 7 byese fye tuna peba masaba wakali ko chakulisata
nali aliwo nga okunyaaku kodyo gwo nende papa wo Museveni nende ebyenywene nende Museveni nali ife bishesa hakusaba akukana kuinga tatu at least halulu kukilo mtu era ali Bobi Wine nebyo okwicha huna mwisani kutanda ho kwenya bino chikarata nende Museveni ife kusawakanileta era nandale okukasakore ale wahecha wembe na kombi mbao halulu hako daire sakolo kucha ko wata kule huba yesa mukwinya ko abimanyere akukana kuiga telina mbolioza ale wahacha mwisani Uganda ale wahacha mnodani Uganda nandala soyone ndo muyale ndo ale wahacha mu Uganda na mwe musoga yose wahacha waholelare mbao so na do mundu kugala na alishesa hakana ho kutakasi Bobi Wine bamukana mu east mu west mu north mu central kuyandu Bobi Wine bamukana ali wewe ngwechi wale kuro kumugokuri simanyi bina nenda kuyinyere no musani simanyi sa Bobi Wine ebyo oli mukukota galumonde family bitu kwa hamenye tegetiye kweli ya kunu Uganda selivyo kwe kwenye chikarata ne Museveni nyira ko kwenye ya politics da yebyo kwa Robert kale nayanza nyo pasa kandikira balala batose nayanza nyo tata kale siba bulungi mutata kale Hello. Yes, sebo. Omukulu ogamba otya leero? Sigamba sebo ogamba otya yo Comrade Navas. Mpola. Abateesa bonna balamusizza. Kale sebo. Kakati waliwo omukyala ndowooza ddiriddeawo nga naatera okujja. N'ensonga gy'alweyizinze. Ensonga eyo nkulu. Ekisooka nina vidiyo gye nakoze nga mbuuza bano bannaffe abavuga nankani vooti. Nankani vooti yose giyinaako buzibu. Mbuuziza bannankani vooti singa olunaku lukya ne bakwata Kyagulanyi musigala muvuga nankani vooti musituka mugamba free Kyagulanyi oba tulina kuyiwa mmeeza nowabaawo omugezigezi omu azizeemu n'agamba bwebamukwata oba bamukwata tebamukwata anko kyekyaliwo awo wenyini okumanya tategedde ki kyembadde ntegeeza oba nga baali bamukutte nga waliwo ekyabeerawo ate lwaki oba oyagala ekyabeerawo kituukewo ng'okimanyi kibaluka essaawa zino gwe lwaki oyagala tugende mu nankani vooti nga tulina abantu bafowedde omuwala akugambye naawe okyogeddeko omusajja bamuteeka empingu ku mikono emikono gyafa takyagiwulira gyafa kati gwe lwaki oyagala tutuuke eri ng'olaba kyebavuga essaawa zino bakubirira mangu gundi yaabwe kino ekyamagye ekikooti masho kyabwe ng'olaba kyebakubirira gwe lwaki oba oyagala tutuuka eri ku nankani vooti ng'okimanyi nti singa bamukwata ate nga kiri mbirowoozo ebyokumukwata ogenda kusituka bano abantu kyenjagala amanyi nti sirwanyisa nankani vooti nedda naye ekiriwo bwe tusitika olwaleero tufa okitegeera ng'omukulembeze bwe yakyokera bwe tusituka olwaleero tufa ne bwe tusituka ku nankani vooti tufa still okitegeera ate bino byempulira mbosimanyi era byogerwa bannankani vooti bosimanyi agenda kwewamba okuleka nga bannayuganda tuli batitisi nga tetuli siriyasi wire tetuyinza kusituka kugoba mandwa ate omukongozi n'asigala kutuba nga tuli siriyasi twetaaga enkyukakyuka tekiriyo mu histori yenna buli abantu we basituka nga bakuye dikiteeta badduka ne badduka n'abantu baabwe kati oŋŋamba otya nti we tusituka ate eki ono omukongozi asigala ng'asigala kolaki tekisoboka tekiri era wetusituka nga twekyanze tukooyi wetusituka n'oyo kenyini gwe basuubira okuwamba yajja osooka okufuumuuka lwa nsonga bintu bingi nnyo byakusaba kakitoyinza kuŋŋamba nti ogwesimayi wetusituka ate kakati agenda kwewamba wano esimayi tulina okumutwalira ekintu kiri nti wonna wetusitukira Museveni agenda si nankani vooti yokka gwe wobeera ng'ogamba nankani vooti ekitali kibi onfuna lowooza nnyo ku bannaffe bebakutte nga abalanga gasi omwerere kirowoozeeko nti ala nankani vooti omuvuga naye fayiri eno nnene bagenda wambira ddala abantu omusajja asigale yekka
bagenda wamba abantu nekekira kubanga tebamwetaaga ku baloti kye nabuuziza naye abantu abamu bagezi nnyo naye ate ngenza okulaba nga obugezi bwabwe tebumakinga tewakitegeera kati nekiro ekisembayo abannayuganda tulina okwejjamu akatengo ate tumanye ki ekyokukola ate bwenjawukana naawe nendowooza kikyembeera yogedde opinion ebeera yange totandika kujja ate nga ondeetako nnyo kibeerabeera kubanga ate kakati gweokoze botya eyo opinion ebeera yange bwe tuba tulwana olutalo tetugenda musuulu omuoja musuulu kwa mbaata kubanga embaata kyekinyonyi bwekigenda paka nekigwa mu toyireti n'obwana bujja gwayo versions nyingi ez'okuwana mu tutuyisa frontinga kintu kimu gwekyo kyolaba nti kyekino tuba tulina okutunulako ne side endala yensonga lwaki omukulembeze yatugamba protest zikola tutandike kati naye abantu abasinga ekibesibiza mu nankani vote oyo nankani vote wabyabufuzi nankani vote wabapolitician era yensonga lwaki nankani vote oyo tebanyegane na muganda wange keto speaker namulabyayo muli luddawo aba MPs abakulembeze baveyo bakoleki balinze nankani vote ko mwabataddemu yabali ku mutwe igwe balimu yo nankani vote naye tubanga twagala okubakozesa tubanga twagala ddala okubakozesa twali tubafuna kati ne tubagamba nti mulwanisa Museveni yesaawa tutekewo ekibeera naye omutadde mu nankani vote yalinda amalo okufuna akalulu ke bamalo katiikinga amalo okuyitamu adde ebbali atuule wana amalo okutuula nankani vote wamwetamuli kitegeeza ki nti ate fefe nyini fe tugenda okulwanisa omukulembeze ku ntebe ennene kati tubagamba nti lwaki nankani vote tutunulayo ne tutakozesa bantu baana abawoza nti balwanisa Museveni tuvumula kivundule tetulwanagana nabo wati tulwanagana na idea yadda engeri nyingi ez'okulwana mu si musuulu moja balowooza nnyo ku bantu baffe mwana bebasibidde ebbanga ddene omanyi mwana kyangu nnyo okugamba tukole bwe tuti tulinde naye nga si gwe ali mu kkomera ekyo kimu ekyokubiri nze manyi omulwanyi omutuufu oli mujasi nze manyi omulwanyi omutuufu tuyinza genda kusonga mbere muleka abalwanyiko olina okukola byonna songa mbere olina engeri yokusooka walingamu abantu olaba n'omulambo tebagulekaayo n'omulambo tebagulekayo kati gwogamba otya tusooke twesonyiwe bano tuvuge nankani vote naye kisemberayo ddala gavumenti ya Museveni ne mutabani we bwe kibeera nga mulina lisiti y'abantu be mwetaaga nze nteesa mute lisiti y'abantu abo public bamanyi mubasamoninge tukoyo okujja ne mubeera nga muwambanga abantu baffe lisiti mukimanyi abokukwata mubamanyi okitegeera mubasamoninge beereete naye teri kiro ekisinga okuluma abaana kimu kuba tulugunya kibalumira ddala kuba tulugunya okubasiba kiri fine obusibe buggwa naye kuba tulugunya tunulira embeera eddi mutwe gy'alimu olwaleero n'owa mutwe baamukutte bagenda vayo badinayinge bagambe tetulina tetumanyi whereabouts n'owa mutwe tetumanyi gy'ali okitegeera waitewo wiiki emu bamusuula e Masaka babaza omutulugunya bya nsusso so ebintu bikuyi mukwate lisiti mugirina mubasamuninge bajje mubakwate mubasibe nga bwe mwagala naye ebyokutulugunya abantu ffe tubikooye tebikola kuba mubikola mu bumenyi bw'amateeka namukimanyi musamuninge bantu bw'aba aganye okujja oli wadde okujja n'omuyisaamu kiwovuga bamusirikira okujja lisiti mugirina mugite mubasamuninge mulekera okukima abantu nga mbawamba buwambi ne mubatulugunya mukikomeze ddala abantu mbawe samuni bajja kwerinda akuume amina sawa amina toyanziza sawa mu butuufu bata amanya tutegere nti gundi bamwetaaga hello yes assalamu alaikum yes Yasim wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, I'm very happy to be part of you today. My first time to pass me. Hey, you're welcome. Well, what? Yes. You're welcome. So for me, Pastor, I have maybe like about 3 questions to ask you, right? Ask. Okay, so my first question that is going to you, it was that about Segrinya Muhammad Des, right? Who? Segrinya Muhammad is Des. Lwakuba twala abagundi mpuga ng'ategese olumbe
ate any opinion netegeka yona wayo tegera. So it was 2 in 1, right? So according to the Bible, as you are as a pastor, what is the significance of this one? What tegeeza ki mu Bible? What also writing in the Bible? Ate kibuzo ekyala. What is the Bible talking about? Corrupt leaders and traitors. Support it with the verses. What does the Bible talk about? About traitors and corrupt leaders. And the third question, and the last one. And this one is going to what is he waiting for? And what is his take about our people who have been abducted every day night? What is RO's take? Why RO achogera kochi kubantu afa bebakwata gonna every day night and day. What is just thing? It's in Sindona show. Dagara gamba Uncle Frank that it will end in tears. Esebo. Good day, Pastor. Likewise, tuyanziza sebo webalire ddala. Hello. Jendi nyabo. Soko lindeko? Mahagena maso. Jebaliko pastor gyotutuusaako. Kale nyabo nawe jebaliko. Kale ensonga yange esooka egenda wa mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kubaka bakwata Besigye batambuza ya lukugunyu wano. Bune batayira buli office. Kyagamba Besigye asinga abantu baffe ababaddewo ebbanga lyonna abayiyewo mubiri abafiiriddwa ebintu byabwe abakubiddwa amasanyalaze. Besigye abasinga. Lwaki Pulezidenti n'ateekawo nsalessale nti okuddawo okuwamba omuntu yenna oba twagala abantu abawambiddwa? Lwaki takikola ku bantu baffe? Kyagamba nti Besigye asinga abantu baffe. Wano batambuza ya lukugunyu ku meeting bonna ne bambala obusuuti. Kubaffe kyekiganye okuba ku kyayogera ekyamaanyi. Ensonga ey'okubiri egenda ku babaka. Ababaka nze nagamba abantu tulumbe ababaka ku nnyumba zaabwe basula. Tubeekubire ffeffenye bintu bijjemu oba twekubire abaffe bajja tugamba ekiddako. Tulumbe ababaka baffe tuteekewo deadline nti ennaku z'omwezi bwe tugenda wa buli mubaka atubule ki kyakozeewo. Kubanga mu parliament batumanyire obumanyirizi beefuula abooga naye nga badda mu bukolido bateesa birala. Ensonga yange endala. Fulani nabuuza dda ki kyakitamuwadde okutukolera ensonga yaffe. Kubanga alinga nga agamba yajja n'agaba nange musombe enku nze enfumbe nti ndusombe enku naye ayita busupu bwatuyisa ku mumwa twagala kulya. Waki ayita busupu nsonga tukoye okutuusa okutubiririza omumwa twagala kulya. Nabuuza dda kiki kati n'okala zikaze. Nenga twazinaaba kati nayita busupu n'atuyisa ku mumwa atuyisayisaako anti ensonga eri bweti kakati ensonga eri bweti. Kiki ayagala tukole? Yaga tusombe enku twasombe enku nti nfumba nti ye ne tusombe enku bannange biyidde muwulira kasupu muwulira omunnyo muguula egunoze kati twagala bifi. Lwaki bifi biremedde mu sepiti? Lwaki biremedde mu sepiti? Atubuulire ekigo yetaliiwo. Kiki ekiganye ebifo okuva mu sepiti? Ensonga endala egenda eri ba online warriors mwebale nnyo kyomutukolera mwongedde okutupostinga naye Museveni njagala mubuulire. Buli lwobeera nga ttiimu za mupiira zisamba omupiira. Kooki wa ttiimu emu nga ye agamba abazannyi be nti mugende mutemebutemi ndobo. Which means tabatalina kizzaako. Kakati aba online warriors kiyinza obbagamwe mumanye nti bwe muli ttiimu yammwe yekuba ggoolo. Mukimanyi olutena kyazzaako ayagala kukwata mabutemi ndobo abamale kati naye mukimanyi kirina okuddako. Byonna mu byogere gwe yatagenda kukwata bameka. Buli nsi kyemanyi zisinga alinayo baambasadazi alinayo baaki abagaye batutike ku nyonyi batuzzeeyo. Anti alina amaanyi alina obusobozi agambe baambasada be baani bagende ku offices batutikke wabanga agamaanyi agalina. Bannange tunatya Museveni tunanya mu nnyumba. Naye ng'ensonga enkulu mukulu Pulezidenti bwe banga Besigye asinga abantu baffe tugenda naffe kuteekako embeera tujja kulumba emagere. Twasika ku Besigye batambuza wano yalukugunju buli office era kakati essala yino esembayo essaawa 24 ku bantu baffe 24 tekola tekyogera ekigamba 24 ku bantu baffe. Bannange anti yagamba tubagambeko nga tubagamba ebituufu
Yeke nyitaba mukamwa kakati nze mugamba. 24 mukamwa keteri munge yogera ku bana baffe. Tekiyita mucho. Oba tekiyita mu kigaba nange singa tunatulira awulire nti nno omuntu ena wagira nuko awambiddwa tetugenda kutuula tekisobola kuyita mukamwa ke. Abanange tukoya mazima gaberenga mazima tugenda kutya mutina te president waffe kino ajuka twogera amazima. Siba bulungi amapasta. Kale nyabo ne bana omukazi wuno. Hello. Mukama yebazibe nyawo. Wale kuchowereza. Amina mkwano. Nawe bali ku. Mwana Uganda bonna tuba. Amina Musomba. Kakati Musomba. Nanyabo. Nina ekibuuzo kyange kyembuuza Loopu. Eddoboozi ly'abantu lyagamba Loopu tebagenda mu paliamenti. Loopu be bantu kubamu abayisa amateeka. Njagala Loopu atubuulire etteeka n'akawaayiro omuli nti omubaka wa paliamenti bw'aba takiise mu paliamenti bamuvunaanira wano. Ekyokulabirako omugenzi Segirinya yamala ebbanga nga takiika mu paliamenti yatuuka okufa nga tewali amuvunaanyi. Olwaleero bali mu kuyisa amateeka gaabwe nga Shamimu Malende ali Kenya naye bagenda kumuvunaana nti teyabaddewo era oba ku Mande baddayo okuyisa etteeka lyabwe erya UPDF. Loopu agenda tugamba nti etteeka lino tuliyisa tutya era bagenda kuddayo ng'olwaleero n'owa Edi Mutwe ali mu kkomera Bakireewo bali mu kkomera n'owa Mutwe yawambiddwa. Bagenda kuddayo batugambe nti bagenda kuteesezanyi nga ffe be bakwata abaami baffe be bakwata kale nze tebankutte naye abaami baffe be bakwata be ba victim bagenda tugamba ki? Era bo baba tebakiise mu paliamenti emisaala gyabwe tegigendayo. Ekyo Loopu nsaba akinziremu. Bwe batafuna misaala egyo bafa. Bwe batafuna misaala bajja wano ne bakuba embeekuulo tetwafunye emisaala naye ffe be bakwata tebatukiikirira yadde. Musumba wagambye oyagala kukwasaganya UPDF ne president. Nze mbadde nsaba okwasaganya UPDF ne KFSU. KFSU kyeki Kyagulanyi Foot Soldiers Unity. Nsaba ng'obakwasaganya abantu abo. Nga mulimu departments nyingi. Ate nga tubaje tugimanyi. Ejeri nsaba okwasaganya abantu abo mu ngeri etya. Kwata gamba aba UPDF batuwa abaana baabwe kubanga bali mu kulaajanira nti bali bubi okutusinga. Tukwate abaana ba KFSU kubanga be bawambibwa abaana ne basigala ttayo. Kiki lwaki ngete ekirowoozo ekyo twagala KFSU Kyagulanyi Foot Soldiers Unity. Okitegedde abaana b'abaana abo abaana b'ababassa abo bali eyo babonaabona balaajana nga bakitaabwe bakwatiddwa. Lwaki pasita ndeese ensonga eyo nti abaana b'aba UPDF n'abaana ba KFSU bwe twokipayinga ku kitebe nga tubanja bakadde baffe nti aba UPDF tebafuna byetaago nga bwe balina kufunibwa ate ffe abaffe babba baffe bakwatibwa naye ng'abaana basigadde ettayo kubanga Nuupu yeremezza enkyukakyuka wakati awo okutuuka. Lwaki ekitebe kya Nuupu okuva lukyazimbibwa okuwambibwa kw'Abannayuganda kweyongedde naye Bannayuganda tulina abaana ba Foot Soldier buli mu disitulikiti. Ekibuuzo Chairman Nyanzi yagamba yawaayo amanya g'abaana lwe baamukwata. Njagala atubuulire yawaayo amanya g'abaana ki? G'abaana ki? Kyekyo ekibuuzo pasita atubuulire. Yawaayo amanya g'abaana ki? Tubamanye. Gagaba n'owa Mutwe be bali mu kwata. Wakyaliyo abalala oba baweddeyo? Gye bali kubanga abaana bangi bakyakwatibwa Musumba. Ne juuzi nze waliwo omukwano gwange yaŋŋamba eriya kyamaanyi waabwe yamukubira essimu n'amugamba tuddamu okutambula ekiro beera mwegendereza oli ku lisi y'abantu abanoonyezebwa naye nga si waawo mu Kampala. Weekaseese ndowooza okiraba nti kyembadde ngezaako okugamba Musumba kyekiriwa nti abaana mu disitulikiti mwonna mulimu unity eyo eya Kyagulanyi. Bwe tukeera ku makya nga tetwagala kukola nsasagge naye nga tukolera mu Lobdob style ne twekubira amasimu ne tusisinkana ku kitebe ffenna. Musumba abaana abo aba KFSU kyoyagala okungamba tebawera kakadde kalamba kasobola kukipayinga Kampala awo ne tugende nakasero mu Lobdob style. Kawera bulungi. Kati abaana abo ekyo kye tulina okukola kubanga tulina bakomanda baffe bavayo ne bagamba nze komanda infantry nze komanda gundi bakomanda gundi abo tukola mulimu ki?
kano ke kaseera akakunga kunga yange ati tugiveeko kuba yo tekyalina mugaso mugiwulira mwe mukyagiwulira kasita yakunga Lubaga South ye n'akomaawo kati waliwo kunga eno eriwo ssaawa zino nti tubeere wakati awo tujje twekipayinge ekitebe tukisaleko kyonna kubanga ababba baffe bakwatibwa nga basinzirirawo ku kitere ng'ate ababawaayo basinzirirawo ku kitere tosobola kuŋŋamba nti eri mutwe bwe baamukwata baali tebamanyi nti bagenda mukwatira ani yamanyako nti eri mutwe agenda ku mikolo nga ffe twali tetumanyi olwaleero lwomutwe baamukutte kiro mu nnyumba ye kitegeeza nti abantu abakwata abantu bali awo ku kitere bwe tujjula ku kitere awo ffenna bannayuganda ne tugamba nti fenga bafutu soja abakyala n'abaami tusazeewo tujje tubeere ku kitere tetuvaawo kale nakasere tuleme tugende tubeere ku kitere kya nuupu gundi Museveni ajja tusanga awo atuwambira awo oba nuupu etuyitire poliisi tukube tuvyewo etujjewo etuzze ewaka solution nga weziri nyingi Musumba nsembayo ne kiri Musumba endagaano empya esobola okukola awatali ndagaano nkadde olwo tuli mu Bayibuli nsoko nziremu endagaano empya esobola okukola awatali nkadde nedda tesobola kukola endagaano eyo bwebanga tesobola kukola Musumba lwaki tetuddira endagaano enkadde ne tugijja mu ndagaano enkadde ne tugireeta mu bulibo kubanga endagaano empya eganye okukola olaba endagaano empya ekola eganye okukola ekola gwe bwoba ogiraba ekola empya endagaano empya tetunaba gi-implementinga maybe teyinza butakola tulina gitekola eddi anti kati kyetulina okuteesako kyetulina okukola tu-implementing endagaano tetugigezangako okitegedde weebale nnyo kakati ekyo kyetuba tukola mu kaseera kano ekyo kyetuba tukola mu kaseera kano naye njagala okusooka okuddayo mu ndagaano enkadde liiso ku liiso Musumba twalina Yoswa twalina nedda sinabagenda eyo ku liiso twalina Yoswa mu ndagaano enkadde ne Musa abaakulenderanga Musumba ssaawa zino tulina Musumba Wire ye Musumba Wire buli lunaku ne ku Mande tulina okusiba n'okusaba sikyo watulagidde naye mu ndagaano empya eri mu mitima gyaffe tukoowodde Mukama Katonda ebiseera ebisinga kuba ndowooza abamu beemulugunywa ensonga tebamulabako fizikale nga n'ebintu bituukawo naye nga tebituuseewo fizikale nga bo bwe baba babisuubira oba okitegeera naye tukoowodde Mukama Katonda mu ndagaano empya mu ndagaano enkadde Mukama Katonda yavangayo n'asisinkana Musa ku lusozi emisana yamusisinkananga mu mpagi y'ekire ekiro n'amusisinkananga mu mpagi y'omuliro Musumba gwe lusozi ki bwe weekwata mu Uganda wogenda okuyimirira oyite Katonda ajje omugambe nti abaana bo bali wano eno abantu mabempeereza balina ebirowoozo byabwe balina ennaku yabwe bakaabye ekimala balina ebintu byabwe bye baagala okugamba Katonda abeerewo naawe obeerewo tumukaabirire kubanga Katonda alina ng'agamba nti ye musanyufu okulaba nga Museveni asaddaaka omusaayi gw'Abannayuganda n'amutwalira Katonda ansonyiwe nsaba Katonda ansonyiwe ku bino bye ndi mu kwogera naye twogera olw'ensonga nti tulina enyiike ku mitima nti Mukama Katonda asazeewo atunulire Uganda Mukama Katonda kwateeka ebigere bye ensi kwateeka ebigere bye ng'ayimye mu ggulu ejjudde musaayi Mukama Katonda ali mu kitaba kya musaayi gw'Abannayuganda Museveni asaddasa obwana obuto asaddasa embuto ezitannaba kujja mu mbuto ez'abaana asaddasa abazaaliddwa asaddasa ab'omu muliro asaddasa abasoma asaddasa buli wamu asaddasa nga byonna asaddaka lwa Mukama Katonda amusigaze mu buyinza ye Katonda alinyiggako ddi ku lwaffe ffe abali mu ndagaano empya ne tulaba ku ekyo kyakola Musumba asaddakira Katonda ate asaddakira kubanga olwaleero balina nga 19 bagenda mu kusaba era bagenda kuwaayo ebiweebwayo watugande tusome mu Isaaya ekisooka nakedde giso era nawe ojuzi wagisomesa nga bagenda ne bawaayo n'emikono gyabwe nga basaba Katonda bo bagenda kusaba Katonda kimusumba oba waliyo Katonda omulala gwe bagenda okusaba naye ate tulina Katonda mulala abantu abasaddakira Katonda mujje mu bintu ebyo tabiriimu naye tuli mu kwebuuza Musumba twebuuza ekiri ku ntobo y'emitima gyaffe etufuka mitima gyaffe mu maaso ga Katonda akuwulira kola gwe mubuuze byonna byagala okumubuuza ani Yobu yamubuuza byonna ebyamuli mu mutima ne biggwayo buli lunaku tubimubuuza ye ssanyu lye Mukama Katonda alaba nga ye bw'aba ayimye mu ggulu n'atuula n'alaba ensi ye nga bwe yagitonda ng'emusanyusa nga wansi mu nsi gye bayita Uganda ejjudde omusaayi ebigere bye abitadde ku musaayi gw'Abannayuganda ly'essanyu ly'alina
Ano nagaye mbula agenda kukwata katonda jeke. Genda maaso mami. Musumba kakati sebo tubanga tulenereddwa fingasi abamuli ewala gw'omuli kumpi kuba olina kutuleetera ekyawandiikibwa kirala olina kutuleetera ekyawandiikibwa kirala tusaba oyogere naye akuwa olusozi oba ogenda Namirembe oba ogenda Kibuli tulabe nti Katonda bw'agenda okuyima eitha mu mpagi y'omuliro oba mu mpagi y'ekire tubeerawo tufukawo emitima gyaffe kubanga mu ndagaano empya tulabanga ffe abamenyesa emitima nti newankubadde tumukoowoola naye tajja je tukoma okumukoowoola ffe tuwa saddaaka ze tulina ffe nga bannayuganda ze saddaaka z'emibiri gyaffe okusaba okusiba wamu n'okukkiriza ze saddaaka ze tulina naye ate ye tazisiima sigambye nti tazisiima alinganga atazisiima okusinziira mu ffe bwe tulaba oba okitegeera Musumba eyo nvuddeyo akasembeyo kakano katini Musumba olina kyofiirwa singa oba oze Uganda singa bukera ku makya olwaleero nodde Uganda olinayo ekyokufiirwa sina kyenfiirwayo tolina kyofiirwa jo watuwadde security alert n'ogamba gwe tekyalumbuje n'abamu ku unity eno ey'omubbanga Air Force unity babanoonya baagala kubawa butwa Musumba watya ne tukola resolution senna eya unity eno yonna ne tudda ku ground ne tufeesinga Museveni okusinga bwe banajja bakuweera obutwe kata bakuze kata ng'oli mate ne tugenda ne twekuba ne twetema kuba tetulina kyakufiirwa ekyokufiirwa kye tulina bwe bulamu ffenna tudde waka tufunde mu Uganda Museveni agifundemu nga naffe tugifunzeemu tutegeere nti ssaawa zino muwamutwe ekyamukwasizza kwe kulwanirira obwana bwe bwagenda okuleka mu muzigo tubeere mu nsi nga newankubadde bali mu muzigo naye nga atlist basobola okugusasula kyekyamukwasizza naye gw'oli kata bagenda kuwa obutwa bakuzeeyo ng'oli mate naye nga kyolwaniridde Musumba amazima ga Katonda tokituuseeko watya ne tuddayo ffenna ne tufundirira Museveni ne tulwana wakiri ne batutemaatema naye nga atlist naffe tulina kitutaddewo ebyo bibadde ebigambo byange Musumba neeyanziza obudde bumpanya amina nnyabo Kamala otereeza wano tetukuwulira bulungi obudde nno bugenze tufunzeeko obudde ate nga sikulaba sinaterera ate sikulaba ate nkuwulira nzekka nahagenda maaso atereza ebyuma genda maaso tereza mpoma setera kyeteredde biteredde ssebo gye bali gy'otuusaako engalo amiina mukwano nga sinateesa kansooke ntumire ku mwami ali ku TikTok bamuyita Captain Besh oba omulaba emirimu gy'akola ntuusa okusiima kwange gyali ayongeremu lwakuba ndowooza essaawa zakyankalana n'abeera nga tezikwatagana naye nga yeebale nnyo omulimu gwakola obulumi bwange we buli ku bannayuganda ffenna ekisooka mbadde njagala buli munnayuganda njogera ku munnayuganda awulira simanyi oba waliwo abanaakiwulira obubi naye njogera ku munnayuganda nti buli munnayuganda alina okumanya kooti manso bagikoledde munnayuganda tetagetingangako mugwira tetagetingangako muntu mulala wabula batagetinga munnayuganda togenda kusangamu mugwira togenda kusangamu oweeri gwe bataagala kwogerako bagikolera munnayuganda n'olw'ensonga eyo njagala buli muntu amanye munnayuganda nti buli munnayuganda kati w'amagye n'olw'ensonga eyo tulina situkira wamu oba bemupi batuyamba oba nedda tulina okusitukira wamu tulwanire wamu simanyi oba mpulikika yesewo kuwulira bulungi ekyokubiri waliwo kyendaba wano